Mu mawulire genkuleetedde agali mu kubeera nga gatrendinga wagamba nti tomanyi bifa mu ggwanga. Munnange nno Sipiika Anitah Amongo yeerangiridde dda nti ali unopposed okubeera ng'atwala ekitundu kino ekya Bukedea nga woman MP. Ebyuma baabiggyeko, bannamawulire babagobyewo, kwegamba bingi naye ogenda kubeera ng'ate obyewulirirako. Bannaabwe bazze okubeera nga basunsulwa baagobeddwawo. Yo olwamaze okubeera nga bamuyingiza mu kyuma, ebyuma ne bikyankalana. Byonna mbikuwadde obeere ng'obiwulira Lumbuye abituwa. Alright, mbulamusizaako banyabo ne bassebo. Mwenna abalangira namba gye basava ne bannaavana buli muntu yenna sekino omujja osinza okulwa akatambi kano kigana kusaka swente bulungi. Gye baliko gy'otuusako engalo. Njagadde nzigye akawungeezi kano tubeke ebige bye twogera olw'ebintu bye mulabe ku mawulire biguddewo akawungeezi. Ne saagala obudde butambule nga temusobodde kufuna information mu bwangu gaza gwenkola nzijja nenzijjawo ebyo ebitasobola kujjawo bitalengeddwa. So kyekindeesa kipayopayo kyogera ensonga zina akawungeezi k'olwaleero. Kale ina akatoka nkulamusizaawo kanswente oli bulungi munnange gye baliko gy'otuusako engalo. Nkusaba onsharingira katambi kano yonna gy'osobola okasharingira katambule. Nga bulijjo ziba mpisa mbi butabuuza ku bantu mbulamusizaako bannyabo ne bassebo mwenna abalangira nambe gye basava ne bannaavana buli muntu yenna sekino omujja osinza okulaba akatambi kano gye kanakusaka kanswente oli bulungi. Abali mu America buli kimu ganesa mbulamusizaako, abali Canada buli kimu ganesa mbulamusizaako, abali mu Ngezi buli kimu ganesa mbulamusizaako, abali kusemazinga abula buli nsi n'ekibuga mwoli kanswente oli bulungi webale kole bali kwebereramu. Bwe nva kusemazinga abula mbanjolekedde semazinga wa Asia. Mbulamusizaako bannayuganda mwenna abali mu Asia kanswente buli bulungi buli nsi mwoli gye wagenda okunoonyeza ensimbi nga zikulemye Uganda nkulamusizaako, n'abali mu Middle East buli nsi wagenda okunoonyeza 10 era gy'okakkalabiza nkulamusizaako. Bwe nva mbanjolekedde Africa mbulamusizaako mwena bakomrade abali mu Africa buli nsi mwoli kanswente oli bulungi webale kola webale kwebereramu. Mbaagala nnyo mwena abali mu Africa. Bwe nva mu Africa mbanjolekedde Uganda. Butyo mbulamusizaako bannayuganda mwenna buli omu gy'oli gy'osinzira okulaba akatambi kano ng'oli mu Uganda buli kitundu kyonna eky'eggwanga ky'oli mu kanswente oli bulungi webale kola. Abali Mamboka, abali bukiikakkono bukiikaddyo Maserengeta ne Buganda kanswente muli bulungi mbaagala nnyo mwebale kola mwebale kwebereramu. Mufundikira ne mu Kampala Wakiso Entebbe mwebale kola mwebale kwebereramu mbaagala nnyo. Abali mu Arcade, abali mu Butale, abali mu Zisaluuni, abali mu Barracks, abali mu taxi nga modda waka, abali mu Makaaga mwe, abali mu bibanda, abali mu bitundu ebyenjawulo byonna mbulamusiza kanswente muli bulungi mwebale kola mwebale kwebereramu. Alright, bwe mmala obbagamba bwe ntyo njagala muntagingire wano Speaker Anitah Amongo, muntagingire returning officer wa Bukedea, muntagingire chairman w'akakiiko k'ebyokulonda omukulu Simon Bakama abere ku video eno. Nsaba mpitire Speaker Anitah Amongo, muntangire district returning officer wa Bukedea abere ku video eno, muntangire Simon Bakama abere ku video eno. Nsaba Mr. President abere ku video eno manyo oli mu kutambula, nsaba okutaginga video eno girabeko bulungi nnyo. Bakomrade mwenna mbasa mutaginga video eno mugitambuze, then emala basaba okumpitira abantu abo wasigadde tugenda tambula butambuzi. Tugenda kwogera ku nsonga zigenda kubeera nga nnya zengendo ku discussingako nenge ezisinga obukulu zonna muzirabyeko njala sooka banyonyola. Okusookera sigenda kwetoolola nnyo, nedda sigenda kwetoolola nnyo. Njala sooka gamba ekigambo kimu mwenna abavubuka abakyala abaami abafunye kaadi za national platform. Nkiddamu eno security alert gye nsooka nayo. Eyafunye kaadi ya national platform era ng'oli nominated olwaliro ng'ofunye kaadi y'okwesimba ku mwami wa parliament wa national platform, wuliriza bulungi nnyo. Eno security alert bwe munaagaana ogiwuliriza mwe munaamanya. Bw'omanyi ng'oli MP okwatidde national platform kaadi mpuliriza bulungi nnyo. Oyinza okuba nga nze ng'omuntu tonjagala sifaayo, wabula message envaamu gye njagala owulirize olw'okutaasa. Ekisookera ddala njagala okusooka okuyozayoza mwenna abasunsuddwa abafunye ebbaluwa bakakasa ati mugenda kwesimbawo
ku member parliament abatasobodde omutonzi waffe yasalawo ekyo tujja kugenda nakyo kubanga obudde babuweddeyo wabula mpuliriza gwe wenna afunye nominating dollar mu oli ku national career national platform uliriza ebigambo bino soka weebuuze lwaki akalulu kano kazemba veterani bangi nnyo abaali bawumula ebyobufuzi soka okwata omutwe gwe ogubuuze lwaki akalulu kano kazemba veterani bangi nnyo abaali bawumula ebyobufuzi tambuza video gwe candidate wa national platform soka weebuuze lwaki ba veterani bonna abaali bawumula ebyobufuzi bonna bakomyewo ku mulundi guno nga bazze bavuganya mutambuze video ngenda boy information nkubuuza gwe MP akwatidde national platform card lwaki ba veterani bonna be mwali manyi nti baafa byobufuzi baavaamu bakomyewo ne beesimbawo kati bajjewa ssente ani abasponsoringa obwagazi babujjewa kyekibaleese kati wuliriza gwe MP yenna akutte card national platform wa candidate weewale gy'oliira gyonywera abantu botambula nabo ebintu byokozesa waliwo enteekateeka namutayiika ey'abakandidate ba national platform abamu mu stronghold ez'amaanyi gye baagala okutwala ku kifuba okubatega obutuwa nkiddamu eri enteekateeka okutega obutwa obugendere bakandidate ba national platform bafunye ekkadi mu parliament obatega obutwa nga nali mwegenda kuyitawo unopposed nga tewakyali agenda kuvuganya kati gwe munnayuganda yenna comrade yenna asunsuddwa nga olwa national platform gy'oliira gy'onywera gy'osula n'abantu b'okolagana beegendereze bagenda kubatega obutwa yensonga lwaki nti bennabokadde bonna abaali baavaamu nga manyi nti baafa bavuddeyo kubeesimbako lwaki jjukira nti kasita amala okunominatinga ne balangira nti kampeni za lunaku gundi gwe ne bwofa olwawo nofa kampeni zitandise kampeni zigenda mu maaso tekiyimiza kampeni ompulidde bulungi nnyo oba otegedde nkugambye lwaki ba veterani abasinga obungi bonna nga batebalina na byakukola bakomyewo waliwo enteekateeka mu stronghold za national platform gye baagala nga bakandidate bayina okubeera very careful bajja bbawo obutwa bwe bakuwa akato ogenda kufa yo kampeni zigende mu maaso gwe ng'ovuddemu NRM ye kati option gyesigaziza bakomredi mwena ba MP abasunsuddwa olwaleero mubeere very careful nnyo eyo security alert ngibawadde nkidda mubeere very careful nnyo bw'ofa kampeni zigenda maaso NRM kati kyerizooti nzeeko eyabadde security alert era ngimaze kale gatugende katambi akatulese ennaku z'omwezi ziri 23 ezakonka ku mwezi ogw'ekumi mwaka 2025 mu bufunza akatambi katandise kabadde ka kipayopayo njala kutegeeza bannayuganda mwenna baagala enkyukakyuka manyi mulaba ebintu bingi nnyo mu angles ez'enjawulo njagala nnyo muteeke essira ku kalulu ka president Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu tukalina ebitundu 85 ku buli 100 tulina okunoonya tugenda kakuuma katya by all means tulinawo enjuyi bbiri already tulina 85% ey'okuwangula akalulu kano ne NRM yeegamba ena 65% nga yo bagitegese yabubbi kati okweŋŋanga obubbi buno nga fe tulina 85% Simon Bakama kijjamu obuzibu okulangirira nnyandwe singa tuba tukozeseza system eno erwa already bo balina results enfumbe ze baagala okulangirira naffe tulina results eziri nakyo ze tulina ne tugenda zikuuma tutya tu expose bya Bakama ekisooka kye kino tukimanyi nti internet bagenda jijjako kino tukimanyi ompulya bulungi nnyo nti ye nenobo messages bayinza oziblokinga nsaba buli parish
buli sub county, buli county, buli district oba buli village mutandiko creating WhatsApp groups nga za kunganya DRC form. Nchiddamu nsaba buli polling station wabagenda okulona ng'olwa national platform mu creating WhatsApp group ne bayenga y'abantu bana baya abantu batano nga admin ne banno mwemanyi katemanyikiddwa abantu bangi nga mufuna results ku polling station eyo muziteka mu WhatsApp group ne muzisindika nete mukole ensobi mu making sure nti mufuna DRC form za mirundi ebiri mufuna ezanyando yesoferi neza Kyagulanyi Lwaki bwofuna results ezanyando n'ofuna eza Kyagulanyi asinze bwe bana agenda ku district okukyusa obuloobo already mujja kuba muina results ezanyando ezivudde ku polling station kijja kuwa obuzibu electoral commission okukyusa obuloobo buvudde ku polling station nga already abali mu WhatsApp group abasindise results ku polling station ziraga nti Kyagulanyi yawangudde n'ennyando yabadde afunye percentage eno kati jja kuba kizibu nnyo oyo byabakama okudde okulangira ebintu by'ekisiru nkidda muwuliza bulungi nnyo. Nsaba mwenna bannayuganda buli omu gy'oli ayagala enkyukakyuka buli polling station mu Uganda mu creating WhatsApp group nga WhatsApp group mugenda creating eva ku polling station eya parish eya Gombola neya district kati obululu bwonna obusinga bwe bakungaza ku district kati ku district nayo mu creating WhatsApp group nga mufuna results zezimu eza Nyandwe neza Kyagulanyi kati tuleba nakwata eza Kyagulanyi ate bazitirangiremu Nyandwe nga tulina results eziraga nti Nyandwe wano bamuwangudde wano Kyagulanyi yawangudde. Kino kigenda kuwasa babaka mu ekizibu tajja kulangirira results nga already results zonna DRC form tuzina bwe muva ku magezi gemba wa mugende mu gulengatto. Secretary General, Mr. President, mwenna bakansala bachema ne bannayuganda mwenna abagala enkyukakyuka njagala tu creating WhatsApp groups ku buli polling station ku buli parish ku buli sub county ku buli county nga tufuna results ezivudde ku polling station za mirundi ebiri tufuna results za Nyandwe ne tufuna eza Kyagulanyi kati zigende ku district zituukeyo nga zakyuse bajja tubulya kino kijja kuwa ekizibu ekyamaanyi ennyo byabaka mu kulangirira results ze bafumbidde mu nyumba zaabwe bajja bazite ne bana disconnectinga internet then kiri ekya celebrations nature protestive vote already tuba tulina backup ya information eraga nti Nyandwe ku polling station afunye obululu 3 Kyagulanyi afunye obululu 13 bugende bukyuko bwa Nyandwe bufuke 13 ngate wali yadde afunye 3 bajja tubulira kino kiba kitegeeza nti already tuba tulina information yonna eraga tetwagala kuwa mulabe waffe ki time na muwa mukisa. Nsaba Mr. President ogule ID eno nsaba Secretary General ogule ID eno nsaba comrade mwenna mugule ID eno nti nga tunonya ba polling agents to creating separate WhatsApp groups nga zino ziri meant buli polling station okufuna DRC form results za Nyandwe neza Kyagulanyi tewali wagenda kukyusiza DRC forms ezo kuzikyusa ndi za Museveni. Ekyokubiri results ezo kijja kuba kizibu nnyo sayo bakama okujja nga alina results enfumbire azirangirire nga ffe results ze tuyina ziraga obungi bw'abantu abalonze agenda bigatta atya sayo bakama agenda gatta atya results z'Abannayuganda bonna ze balina agatereza Nyandwe ze bafumbye mu safe houses zaabwe oba mu apartment zaabwe agenda ku balansinga atya enamba ezo nga tulina natural results balina concocted results ezaabwe agenda zigatta tebasobola kubanga flore tuba tulina results zaffe nga tulina ezaabwe tulina n'ezaffe bajja tubuulira ekya internet mu kiveeko nabagambye nti internet bagenda gijjako ng'okulonda kumaze okulwa ku buli polling station awo bajja gijjako nengo already mazo funa results ezo ekyo nkimanyi sagala kiddamu kati katugende wano
Onakulo olwaleero nsaba chairman w'akakiiko by'okulonda Samuel Bakama, nsaba polisi ya Uganda, government ya Uganda n'abaagala emirembe mu Uganda yonna. Nzize njogera ku mukyala speaker Anitah Amongi nti omukyala omubi nnyo alinga enjala eruma ekiro, abantu mwesudde gwa naggamba. We are creating a monster, a devil, a witch in Uganda gwe tutamanyi. Tunoonya sitaani omulala naye temanyi sitaani ali mu Uganda muyita Anitah Amongi. She is a dictator, she is a murderer, she is corrupt, and she is creating a force which is unknown to the indigenous Ugandans. Nchidam. Chiamaroto Commission twetaga explanation. Police twetaga explanation. But peace-loving Ugandans mwena twetaga explanation. Lwaki Anitah Amongi sente z'akozesa azijja luddawa. Amaanyi g'akozesa agajja luddawa. Mwenna batamanyi nti omukyala Electoral Commission emulangiridde mbu ayiseewo unopposed mbu teri amuvuganyiza. Nkiddamu. Mwenna batamannategeera Amongi mu Uganda yonna ayiseewo unopposed mbu nga tewali amuvuganyiza. Lwaki ayiseewo? Mu kusookera ddala bwe yamanya tuwala bagenda omwesimbako n'agenda mu Electoral Commission n'agenda ne mu kkooti n'ateekayo omusango abantu ne babawanduukula mu nkala z'abalonze Bukedea. Omwali owa Nuupu, omwali owa FDC ne Independent n'abawanduukulamu. Bw'amala bawanduukulamu Nuupu n'efuna omulala omukyala bamukidnappinze tamanyikiddwako gy'ali. Omulala wa Nuupu bamugalidde ku ki? Bamugalidde ku district headquarters gy'abagenda okuwandiisa ne bagamba nti kasita Anitah Amongi yabaze okuwandiisa buli kimu we kyakomye ebyuma tebyazzeemu kukola. Tetunnagenda mu kulonda Anitah Amongi already MP 226. Bino bagamba bulijjo twetaaga protest vote before elections. Omukyala Yeerangiridde nti ali unopposed oluvannyuma lw'okukwata bonna bakompitita be n'akolaga ne returning officer ba district ne bakyankalanya network, poliisi n'amagye ne bakwata bakompitita be bonna abala bagalidde ku gate babakkiriza genda kwewandiisa. Kati ayiseewo unopposed nga n'okulonda tekunnabaawo. Naye nga nzize mbagamba okuva mu kamyufu ka NRM nti ono omukyala alina kyazimba. Nabagamba n'obagamba nti abalonga abo abaana abo bali mu first family lwakuba temwakitwala serious ne abakitwala serious bakitegeera. Bwe tugenze mu kamyufu ka NRM yakozesa almost 7 billions okufuuka omumyuka wa Museveni mu bukiikakkono bwa Uganda. Era kyakoze olwaleero zonna constituency zaalinamu abantu be abasinga obungi bonna abantu badde bagenda okuvuganya abantu be bonna abakutte babasibye. Ye nga ye yekubidde pass ayiseewo unopposed okulonda tekunnabeerawo. Ye lwaki ndeekaana nammwe? Chala owa Bukedea Florence Asio talabiseko ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu district eno ku lunaku luno olusembayo okusunsulibwa. Ye akwatidde FDC bendera ku kifo kyekimu Susan Norman Otai naye alemeseddwa okutuuka mu kifo wabadde wasunsulibwa newankubadde nga buli kyetaagisa abadde atambudde nakyo. Bano babadde baluubirira kwesimba ku Speaker Parliament Anitah Amongi ku kifo ky'omubaka omukyala owa district y'e Bukedea. Olunaku lweggulo waliwo ababadde babitambuza nti Speaker olwamaze okusunsulibwa abakakiiko k'ebyokulonda ne bategeeza abo ababadde batannaba kusunsulwa ng'ebyuma bwe byabadde bitataaganyemu era bano tebasunsuddwa olunaku lw'eggulo. Musasi waffe Kabituwe mu bujjuvu. Mu district y'e Bukedea ku lunaku olusembyeyo olw'okusunsula abeegwanyiza ebifo by'obubaka bwa Paalamenti mu district y'e Bukedea mu kifo awasunsulibwa embeera tebadde ya bulijjo era ng'ebadde ya bunkenke.
abakedde mu kifo kino okusobola okwewandiisa kibaweddeko bwe bagaaniddwa okusemberera ekifo we basunsulibwa. Bano era babakuumidde mu kifo kino nga tebabakolako awatali nsonga nnambulukufu ebaweereddwa. Natudde wano kuba ssaawa 5. Bangambye nzije wano ssaawa 7. Makati ga ssaawa 7 ne 8 bampandiise. Naye ntudde wano, nyenze eri ne mbuuza abapoliisi nti tukoze tutya okunyingiza muli ndabe ku returning officer ne bangamba nti oli mu list 150 that have been denied to enter because the security at the gate is saying I'm supposed to get permission from the DPC. Ebyokwerinda bikedde binywevu nga ne bannamawulire bennyini bagaaniddwa okusemberera ekifo awasunsulibwa newankubadde talabikidde ku kamera zaffe. Aduumira poliisi Bukedea Emilorika atubuulidde nga bwe yafunye okusaba okuva eri akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno Christine Eyu ng'amulagira obutakkiriza munnamawulire yenna eyeetantala okusemberera ekifo kino. Wabula tugezezzaako okunoonya Christine Eyu ayogerwako ne yeerema okukwata simu zaffe zonna ezimukubiddwa. Ekifo kino kyennyini ne Speaker wa Parliament Anitah we yasunsuliddwa olunaku lw'eggulo kyokka mu ngeri etali ya bulijjo y'olwamaze okumussa mu byuma bikalimagezi mbu kompyuta ne zifunamu obuzibu era emirimu gyonna olunaku lwajjo ne gitaataagana. Now, the tension which we have here in Bukedea is too much, but all the same, we are here. We stand for our country and we are following our constitution. Kinajjukirwa nti abantu abasinga bonna abavaayo okuvuganya Anitah ono ku kifo ky'omubaka omukyalo owa Bukedea bawawaabirwa mu kkooti ti si balonzi ba mu kitundu nga n'abalala baakibasibako nti si bazaale baamu. Nnaku ntono emabega ekibiina kiNUP kyayanjula omuntu omulala agenda okwambalagana n'Among ku kifo kino wabula ono olwaleero musasi waffe akanze kumulinda alabikeko ku ssunsuliro nga buteerere era nga mpaawo nga mutegedde kye mbagambye. Ono kigambibwa omuwala yawambiddwa kati ono ye mwami omulala era naye gwe bakubaganya okuyingirayo. Because you like and put him out. What? There's a problem in Bukedea. There are kings and queens of Bukedea here. Yeah? There are people who are supposed to be nominated and others are not supposed to be nominated. Am I not a Ugandan? Am I not a Ugandan? Yeah? You come here, you bring people. People have entered here. Who phoned me? I came here at 1 o'clock. You're bringing in people. You're taking out. The DPC has to give me permission to enter. To enter into a nomination place, a nomination area when I am a candidate. Shame on you. Does the issue of this? Does Mr. Biabakama know what is happening in Bukedea? You're just corrupt here. You're doing nothing here but being corrupt. Yeah? On Anitah's case, you have to throw out mercy because you know they don't have support on the ground. They are shaking. If you have money, bribe the voters then. You should stop this impunity. Even the president of Uganda goes into competition. Who are you? Who are you? We come here at 1 and I came here at 1. You're putting in people. I'm accepting people who phone me here. Unfairly, shame on you. Shame on you, security. Shame on you who think that this Bukedea is for you. This Bukedea is for all of us. We are all Tessos. How did he get into the car and how did he move out? You can't make us stay outside. They say is in. You can't make us sit here. The gate. Zamukitegedde kati yoyo eyita speaker ate ng'ekifo kya speaker mu kimu ekifo kya mirembe omukazi yeefudde ekizibu. Mujjukire video gye nakoze jjo nabawoonize ku mukyalo ne bagamba mwegenze omukyalo n'agenda tufuukira ekizibu kati mutandise obbiraba olaba n'enywando esofeeri avuna yeesimbwako naye omukyala tayagala amwesimbako gwe abantu abakabule Bukedde temumanyi bungi bw'abantu abo
omukyala ono afuuse ekizibu era Simon Babakama before you do anything by tomorrow you should come out publicly and explain to the public why is it that for the first time in the history of Uganda that a sitting speaker can control the returning officer of district of the returning officer of Bukedea, and they blocked all the competitors who are going to stand against Anitah Amongi, and she announced herself that she's an opposite. You see, you are just there keeping quiet. The woman is destroying the democracy of Uganda. The constitution states that any person in Uganda is entitled to compete for any office. But why is it that Anitah Amongi is untouchable to the extent he kidnaps his competitors? He takes over the control of the electoral process. He controls the police. He controls the army. He controls each and everything to the extent that he controls even the electoral commission. So how sure are we that the forthcoming elections of presidential elections results are going to be clear? If one person, Anitah Amongi, came out that she's an opposite before even the elections, when all his competitors, they are nowhere to be seen, either have been kidnapped, either have been crossed out of the what? Of the district electoral offices, because they don't want anyone to compete with her. Mukulu Simon Babakama twetaaga oveeyo nnyonnyole ensi lwaki omukazi mulese okuba nti kati nnakuwano mu Uganda akuumibwa magye tayagala amusemberera tayagala amuvuganya gwakwata abalaba tta. Shame upon you, Anitah Amongi. Shame upon you, Simon Babakama. Shame upon you, the returning officer of Bukedea. You want to cause trouble in the country because of your greediness and corruption. The world is watching. Ngenda kusaba Mr. President ona kurencha oba ekiro kya leero n'akakiiko k'ebyokulonda muveemu Mr. President Bakyagulanyi Ssentamu. Ngenda kusaba musamoninge Simon Babakama bwe kiba kisoboka okulonda bakuyimirize. Tetugenda mu kalukantu ka bya kisiru newankubadde twagala okukipinga emirembe. Tetugenda mu kalu ka kintu kya kisiru. In fact, baloya bannayuganda baloya basoma mateeka musobola okuteekayo omusango against Anitah Amongi Electoral Commission. Kino tekikirizibwa mu mateeka okubulookinga bakandidate bonna. Gunoga system eri wansi, oluvudde ku system eri wansi, ababaze omuvuganya babasiba bonna abalaba wambiddwa. Parliament ya Uganda Road Development Society, Banamateeka, Well-wisher, peace loving Ugandans, it's high time okugoba dictatorship in Uganda. If a woman like Anitah Amongi, a mother, can come out to become a dictator, where are we heading? We are fighting Museveni that is a dictator, but Anitah Amongi is more worth than Museveni. Kikino kyetuliko. Bwe kiba kisoboka Mr. President mu petitioninge kooti okuyimiriza okulonda bakuyimirize. Tetusobola genda mukulonda mu bintu bya kisiru nga bino. Ne banominating omukazi n'aga nti kati nze ndi unopposed, kati nze mu parliament wa woman MP wa Bukedea nga teri ankompiti nga teri wadde competitor. Bino bintu bya kisiru. Bwe kiba kisoboka okulonda bakuyimirize, kebere presidential bagiyimirize. Who is Anitah Amongi? Who is Anitah Amongi in this country, Uganda? President wonna woli manyi oli mukutambula. Bwe kiba kisoboka mutegeeze kooti, high court, Uganda High Court, okuyimiriza okulonda bakuyimirize. Butusobola gamba nti bakompitita bonna babasibye, abalaba wambye, omukyala ayisewo unopposed nga takubyadde campaign ne mu kino tekisoboka. Tekibangawo mu nsi yonna. Kati presidential election tugenda muzaaki. Bwabanga omuntu single-handedly asobodde okumanipulatinga isi n'abanga abantu bonna abakutte mbu system eri wansi olwamaze okuwandiisa. N'ayimbira mu public n'agamba, even though I don't campaign, I have 98% sure
because here in Bukedea, people get free medication, courtesy of me. Here in Bukedea, parents pay off school fees, courtesy of me. People eat, drink because of me. So I don't think any computer is going to compete against me because I've already done everything which is need to be done in the constituents. Kubanga yabadde amanya amaze okukola ekintu kyebulungi nnyo. Mr. President, nkusaba for the first time mugende mu kooti muteekeyo court injunction elections baziyimirize. Kino ekintu sikiwulirako mu nsi yonna. Era kyobula mbagambe wali mu kusooka nti bakandidate ba national platform n'abafunyi abanominating dollar mwegendereza obutwa era tiimu egenda ogaba obutwa yeeyo. Timu egendo gabo yeyo mugenda tandika okongoka NRM eyitewo unopposite nkubuuziza lwaki abagwa emyaka nga 10 bagabana byabufuzi bakumye olwaliro muganya okumpa answer kubanga temukimanyi bagala kuweza namba nti Owanopu yafudde unfortunately abaliwo campaign sobolo genda maaso kibagala kati mwegendeze gye munywa gye musula gye mukwanira gye musauna gye mulira yonna eyo timu yegendo okulembera mu gabo butwa eyo timu yisewo unopposite. So ekyo mazo kibategeeza Mr. President kasubira nti information ogenda giraba era mugenda kirowoozaako. Kino kya buswavu nnyo kiteeka eggwanga lyaffe ku international level ekiraga nti we are not serious, we are fools. A person like a speaker who is corrupt, even his educational background is not certain, nobody knows her qualifications, but she's there bossing around that she's unopposite. Nga bakompita bonna babasibye abala bakidnappings ngereto commission ne police bagaddewo ekitebe kya district nga tebakiza muntu yena ayingira. In which country? Which kind of democracy is that? Which kind of democracy is that? Simon Bakama, which kind of office are you operating when someone, just an individual MOP who they think that she's above all the other candidates to announce herself that she's unopposite? Which elections are you going to conduct? Ebyo tubiganye ekyo nkivuddeko nkibalekedde buli mwakirowoozeeko njagadde bagamba ekibaddewo mukirowoozeeko awutuvuddewo. Ensonga endala bannayuganda mwenna naddala bankyukakyuka mwettanidde nnyo emitimbagano mugobera buli kigenda mu maaso mu Uganda. Nfunye message nnyingi nnyo olwaleero nga mwemulugunya ku bintu by'omula ebibadde bigenda mu maaso mu Uganda. Naye nzize nga mbategeeza ebigambo bino nti bw'otunula ennyo n'ova ku kintu ky'obadde olina otutunuulira ogenda kukola ensobi. Lwaki? Mbasaba mwenna bannayuganda tufokasinge ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, tufokasinge ku tebwe tugenda okukuuma akalulu ke ne ddira fomu ze, tuve ku bantu abalaba esimbyewo tubaleke. Lwaki? Munkubidde amasimu since morning simanyi ono muvubuka mutabani wa Nyanzi ataze kwesimo biki njala bagamba ekigambo kimu kambazeeyo. Muzeeyi Ssentamu azaala President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Allah yamujjulula ddala n'amutwala. Allah bw'amujjulula ne bateekateeka okwabya olumbe bamutereko omusika. Unfortunately Katonda yali amaze okuyita Kyagulanyi ng'amutadde mu kifo waali ky'ebyobufuzi. Museveni yagezaako nnyo okukyankalanya famire y'omugenzi Ssentamu nakati n'olwaliro n'agitemaatemamu kyobula n'omusentamu tafunanga musika. N'akwata baganda ba Kyagulanyi n'abateekamu ssente okukyankalanya Kyagulanyi ng'omuntu. Abo ne tujja ne tubakuba ne tubawogoloza. Yalina okunoonyayo omuntu omulala ayinza okuba nti agenda kukyankalanya. Mwe kye mutamanyi nkola ya Musemaga musome enkola ya Museveni. Ebintu mbi muyimbu biyuguna yalinge. Mubadde mugoberera enkola y'omwana nga mugiraba all along. Temugifokasingako. Lwaki? Omwana yali mu control ya nnyina. Jukira waliwo time bwetukanga abakazi bakontrolinga buli kimu mu nnyumba ng'ennyumba bagiwamba. Ekyo basajja bannange mukimanyi wano. Waliwo embeera bwetukanga omukazi yawamba amaka n'awambiramu omusajja n'awambiramu oluganda abakola emikwano ne society n'agiwambiramu nga yafuga.
Kat the same thing which is happening right now. Omukazi wa Nyanzi ya wamba amakana wamba buli kimule buli na muwambira. She's the one in the control. So oyo mwana gomulaba ali mu control ya mukazi. Ate omukazi wa NRM yafuga omwana oyo. Kati bayita mukazi okontrolinga omwana oyo. Nyanzi agezezzaako okwogera n'omwana agaanye po omwana ali anlule kubanga alina forces za nnyina. Kati saagala mu focusinge ku mwana oyo mumuleka akole buli kyayagala. Kubanga eri family esookerwako ennene mwaji kuba ne mujogoloza neetuula wansi. Kati Museveni yalina okunoonyaawo ngeri gya dividinga mu family. Kati kuba nti abadde pressurizing omwana ono okumusetinga omuleeta mukiba confusing obwongo. Lwaki muteeka focus ku mwana atalina kyali? Twagala ntebe ne tufocusinga ku mwana, omwana muveeko. He is nothing. Mulokwa mulire linnya sentamu. Simanyanya mumuveeko. System ya divide and rule. System ya divide. Tubasomeseza system ya divide ya Museveni. Lwaki yasobola okukwata omulambo ng'alina kyakwagaza mu family ya kikozesa omulambo ogwo. Muganyo kitegeera. Bakomule tufakasinge ku presidenti. Nkugambye sentamu yafadda. Yalina okwabizibwa olumbe. Museveni ayingira mu family n'agikola bw'ati. Olwokuba Kyagulanyi amwesimbyeko. N'olumbe terwabizibwanga. Ne mukuba abafamily mbateeka wansi. Kati yalina okunoonyaayo. Ngeri ki gy'agenda okuteekawo divisions. Mu family yani? Mu family ya Kyagulanyi. Y'ensonga lwaki kati bakozesa ono omwana. Omwana alina urban excitement. Ate omwana akontolingibwa nnyina. Nkuga gwe njagala ndaga video yonna. Ngeraga Kyagulanyi oba Kyagulanyi mukazi wa Nyanzi nga bali mu good terms oba watu wonna. Mu family meeting oba anywhere nowhere kubanga amanyi. Kati omukazi yawamba n'awamba buli kimu ya controllinga. Kyovula nti omwana alina amaanyi mangi nnyo. Naye omwana temufocusingako is nothing. Museveni bw'ati bw'akola. Atta omuntu n'awamba omulambo, family n'agiwambiramu, n'abawoninga ne muzika n'omuntu gw'omutamanyi. Oye Museveni. Kati bwadda ku family z'abantu abategeera agenda zikola atya. Nkubuuza ngo badde akayana. Mubadde wano nga tuwa emyaka 6 tubannyonnyola. Museveni atta omuntu n'awaamu omulambo n'agufacilitatinga n'atakkiriza abantu guziika ne family n'agiwambiramu n'abagamba ati bayo omuntu yenna ayogera ekigambo n'ekimu era family n'ezisirika nga zirina obulumi. Kati kono omwana atambula era omuntu waliwo omukulu gwe mulowooza Museveni yandikoze ekigambo kye. So temufokasinga ku ekyo. Fokasinga ku president yekka ebisigadde bireke ebitambula nga ebiri. Temulwana nansi. Museveni omuzannyo gw'abazannya gubalemye tubasomesezza omuzannyo guno ebbanga lyonna akozesa divide and rule. Muganyo kitegeera. Ne president yakugamba nti Museveni agezezzaako nnyo okubanga nnwanyisa. Eno nnwanyisa family, nnwanyisa mikwano gyange, ate nga nnwanyisa ne Museveni ngenda kikola ntya. Kati gw'osuubira nti president agenda kujjadde mu ez'ensonga. Ez'ensonga muzifuule nti tezirina makulu mufokasinge ku nsonga enkulu. Okitegeera mufokasinge ku nsonga enkulu. Eyo ensonga gibagambye mugiveeko temugiwa budde. Ensi ejja mujajinga mufokasinge ku ki? Ku president. Okitegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo ngenda kwogera ku nsonga endala ziri 2 ziri quite serious. Wadde tuli mu period y'abafuzi ensonga zino ngenda zogerako. Tuli mu .com era eno session jengene jala abazadde abayina abaana abasuumuseemu n'abatannasuumukamu. Tuli mu .com era whereby nti abaana balina smartphones, balina laptops, balina tabs, balina social media platforms, ko balabira ebintu byonna ku social media. Under the dictatorship, basobola okucreatinga ebintu ebikyamu okwonoona obwongo bw'abaana bammwe. Nenga
Ministry evunaanyizibwa ku nsonga ezo tegenda kujja eyogere. Ne Uganda Communications Commission tegenda kujja eyogere. Lwa nsonga ekintu ekyo kiteeketeeke okwonoona abaana bammwe kuba kye basinga okwagala. One, ebbanga lye mmaze nga mwogera ku Best Hotel e Busega n'ebikolobero bikolebwa ne video ezaafuluma, Best Hotel still operates kubanga eri mu best interest za government okuspreadinga obuseegu n'okuspreadinga AIDS. Nkiddamu ebbanga lye mmaze nga mwogera ku Best Hotel e Busega ng'ekigendero kyayo kya kuspreadinga AIDS n'okuspreadinga obuseegu oba okusaasanya obuseegu mugyogeddeko waki tebagigalangawo. Lwaki? Kubanga nannyiniyo munene mu government. Secondly, kiri mu best interest ya government okuba nti abantu abasinga obungi baagala abeera nga basiru bali ku bya buseegu yensi bwe baagala abeeraawo kunywa mwenge. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Bwe mba mukitegedde kati njagala tulina Minister of Ethics and Integrity weri ekola. Lwaki government ya Uganda Police temunnakwata chicken? Mwayise etteeka ly'ebisiyaga. Mwagala kuŋŋamba nti eggwanga lyonna mulifudde nti lisobola kutegeera nti etteeka lyayisibwa eppya nga nekkadde nga ligamba nti omuntu yenna practicinga okulya ebisiyaga oba okupromotinga ebisiyaga akwatibwa n'asibwa for the best interest of the next generation, for the best interest of the Church of Uganda, Catholic Church, the Muslim community, the Orthodox, and all religious community in Uganda. Why is it that the Church of Uganda is quiet? Why is it that the Catholic Church is quiet? Why is it that the Muslim community is quiet and the other people are quiet about the spread of homosexual in Uganda? When in Uganda it is prohibited. Omwana nata butambi ku butambi nga mmanyi ne ku TV akola. Ekintu kino mwina abaana bobulenzi abali ku social media. Baagala sente. Omuntu bw'ajja n'ata butambi bw'obuseegu nga bwabisiyaga. Abatabuta nti abutadde mistakenly no. Eyo ebeera marketing. Aba alina baasikiriza okujja mu kintu ekyo. Tannakwatibwa ataayaaya. Uganda Police, Minister of Ethics and Integrity, bwe mba temunnakwata chicken week eno, kiba kitegeeza nti government ediringa n'omwana oyo okwonoona generation z'abaana baffe. Nkiddamu week eno omwezi ogugwera guno nga temunnakwata buvubuka oyo muteeka mabuusu, kiba kitegeeza nti mwe mwasalawo mutandika okwonoona generation naye ng'ewammwe gye musibuka e Rwanda ebintu ebyo tebiriyo. Nkiddamu ewammwe gye musibuka e Rwanda teriyo mboza bwamalaya nti beetunda, teriyo mboza bali babisiyaga nti babiteeka ku social media ne ku TV ne ku radio tebiriyo. Wabula mwajja mu Uganda okugimeekinga nti abaana abalina ennono buwangwa n'ennono nga bafumbiro bawasa mubalese bakole ebintu ebyo nga teri abakwatako. Ekigendera kyammwe kibasajja mmwe. Tulina abaana abalina amasimu, tulina abaana abeera ku tabs, tulina abaana abeera ku social media, tulina abaana abeera ku TV. Ng'omuvubuka promoting ebintu ebyo. Nobody cares about the next generation. Singa omwana gwe wazaala omulenzi nga Katonda akuwadde omwana omulenzi omu n'abeera mu mbeera za chicken nga promoting ebyo, oba olina omuzzukulu ogenda ofuna era ogenda kujja bazzukulu generation egenda kukomawa. Nkubuuza. Uganda Police, Uganda government, bwe mba temu promoting mwana oyo na promoting mizeejo oyo mwana alina kubeera mu kkomera. Bw'obanga temusobola mukwata ffe tugenda kuduumira community mwekolereko. Nambeemu gwe taata w'omwana oyo buno baka njala bukutuukeko. Tugenda tandika okukola kye tuyita citizen arrest ly'etteeka weeriri. Tulina etteeka lya citizen arrest. Etteeka lya citizen arrest liwa munnansi obuyinza okukwata omumenyi w'amateeka yenna.
Nambemu wonna woli kyali wange nkutegeeza. Omwana tusobola mukozesako ekiteeka lya citizen arrest bw'obanga poliisi egaanye omukwata omugulako emisango. Tusobola okusindika komite n'egunjula omwana wo in any way possible. Tetugenda kukkiriza abaana baffe babulenzi ku spoilingibwa n'emize gyammwe egy'ekisiru. Ekyo kyo kibagambye. Eno video egenda batuukako, egenda kutuukako gwe muvubuka gwe ne kitaawo. Nambemu eno video bagikuwe. Sirowooza nti mu baana boolina oyo mwana ali presenting ekifaananyi kyo. Sirowooza nti baana boolina bajja kumibaga nti omwana Nambemu yakafulumu kulya ebisiyaga. Etteeka we lya citizen arrest nga bakwata omubbi ne basooka mukuba emboko mutula ku poliisi. Omwana tugenda muteeka etteeka lya citizen arrest nga bajja mukola kye bagenda omukola togenda ogenda kunenya. Tukoyo kutonoonera abaana. Kino muluza nti kyakusaaka nsooke nkunyonyole. Abazungu buli nsi bakuba emiranga nti population ekendedde, abazaala bakendedde lwaki. 1. Bakola ensobi ne baddira powers zonna ne baziwa ebisolo abaana n'abakazi. Ne basuula abasajja n'abafuula ebyokuzannyisa. Abasajja ebyokuzaala n'ebyokuwasa ne bekola ki? Babivaako. Badda mu kasabuna kulya bisiyaga. Yesobola ki population z'abazungu zikola zikiridde. The same thing which is going to happen in Africa. Nti abakazi tebakyagala kufumbirwa, abasajja abandi badde bawasa abakazi tebakyalina mirimu, abamu batandize kubeera nti bakazi bazimu kulya bisiyaga. Kati kitegeeza nti slowly by slowly population ya Africa etandise okudeclininga, nti abavubuka bavudde mu kuzaala n'okuwasa batandise kwenyigira mu mize gya kuvuga mpanka. Kino genda okinoonyerezeeko. Ensi z'abazungu ziri mu kulwana, balwana Ssematalo asooka. Ne balwana Ssematalo owookubiri, kati waliwo Ssematalo owookusatu atali wa mmundu yaluwa. Kwe kuba nti abantu bakendedde mu nsi zaabwe, ekibakendeza kyekiruwa kyekino kankikunyonyola kitegeere. 1. Omuzungu yakola ensobi n'addira obuyinza bwonna n'abukwasa ebisolo, n'abikwasa abaana abato, n'abukwasa omukazi. Ze kategori z'ebintu bisatu ezizisitooyinze life ne population y'abazungu yonna. Omusajja ne bakuleka nga tolina option, you are nothing. Ompulira? Kati abasajja baga nti ffe ebyokuzaala n'ebyokuwasa katubiveeko, katudde mu kasabbuuni, bwe tuva mu kasabbuuni tudde kulya mu balesiyaga era kye baliko. Kati population ezitandika okugenda. The same thing which is happening in Africa right now. Mu Uganda tubadde n'obulombolombo n'ennono butandise okudikiranininga. Nga muleka abantu basaasaanya obuseegu n'okukola ebintu by'ekisiru nga tewali aboogerako. Tulina abaana ab'okukuuma, twagala abazzukulu. Ekisinga okunnuma, TV, radio ne social media platform nga zipromotinga ebintu by'ekisiru. Oyo omwana yandibadde yafuna ddoowo embuya nga yamuyitako dda. Fedda gye twakulira nga kitaawo akuzaala. Obuvunaanyizibwa bwe bubeera ng'akulabako awootodde ng'oli naye. The moment kasita osukka olujja oba tokyali mwana we, community nga yeekugunjula. Community nga yeekugunjula. Era omuntu ye nakusanga mu kkubo ng'otambula olya n'akugalamiza n'akuwenyula emiggo. Bojjoka bale bakubuuza obadde kitati bakubidde kini badde ndi ebikajjo nga naye akwongerako kati bikyaliwo kubanga keezaala keekombera mwononya abaana. Abaganda tulina engombe egamba nti sula omuggo oyonoona omwana, kati gyembeera eriwo. So Nambemu ngenda kukusaba n'obuwombeefu. Oyo omwana we yolekedde ekintu ekikyamu kyotamanyi. Bw'onooba tosobola mutuuza nga bwe yakulema, etteeka lye bayita citizen arrest lijja mukolako. Tetugenda kuleka generation z'abaana baffe ziffe olw'okuba tuzalira ekyokoola ekiri awo nga kyo kyanoonya ssente mu bintu bya kisiru.
nga police etunula, ekerezi etunula, Catholic Church etunula, abasiramu batunula, aprotestant batunula, abaseveniste batunula, n'abalokole batunula, ng'ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga teri abyogerako. Gwe nkumaze. Era nze nkyogedde kiwedde. Ensonga endala. Ngenda kusaba bakyala abazadde. Abakyalimu empeka emera. Muveeyo mutandika okuwa omulago obutakungula. Eri police, bannaddiini, amakooti n'abalamuzi batandike okutandika okulondoola n'okukwata abaana bawala bafudde omuze ogw'okwambala enkunamyo n'okutandika okulaga obuseegu bwabwe ku social media. In particular, police oyo omuwala Gloria Bugi agende Rwanda gy'aba akolera okweyambula. Gloria Bugi si muyimbi, oli stripper. Ekigambo stripper kya luzungu kitegeeza omumansuzi, amansulira mu bbaala. Wabula mu kimu talinategeera baleeta products okuva Rwanda nga bo omulimu gwabwe gwakooluna community y'Abannayuganda. Oyo Gloria Bugi si muyimbi, oyo stripper. Yensonga lwaki acaringa more about her body n'okulaga obwerere bwe nga yeefungulira abantu. Kino mmekumu amu kibasanyusa. Naye mu kusaidi eri kyonoona image y'abakazi, kyonoona image y'abaana bammwe. Abasajja basinga baga nti kye twanoonyeza mu bakazi lwedde tukira ku display twagala ki ku bakazi. Kye kisooka ekyokubiri. Kitta market oba market value y'abaana abawala. Tewali kintu kikyamu mu nsi. Kati kansooke mbabulire. Mulaba companies nezitunda amasimu, Samsung, Apple, ezitunda iPhone. Bahakazi bagezaako nnyo okuhakinga okulaga essimu ezigenda okujja. Ne balemwa. Mpaka ng'essimu bagitadde katale bagitunze. Buli agala ogula Samsung abeerawo ng'alookalooka egenda faana ndigenda faana. Yembeera nedda bwe yali. Ne the moment oteeka ekintu ku display, teri asobola kugula kintu ku display. Kino ekintu abaana kye bakola bana Abanyarwanda boonoona maketi y'abaana bammwe. Yensonga lwaki abaana bammwe basinga obungi tebakyalina value bagenda mu bwakadaama. Gwali ku video ya leero yanjawulo mu nkubuulira. Mutandika okuvumira ebikola by'abaana beeyambulira mu mabaala ba strippers. Ekigambo strippers abeera mu mansuzi mu bbala z'Abazungu. Bano batta akatale k'abaana bammwe abawala teri agenda kuwasa abaana bammwe kubanga omusajja ajja kula image alage nti abakazi bonna be bamu. That is wrong. Wadde Abazungu baseego nnyo balina engeri gye baprotectingamu image yaabwe ne culture yaabwe eri abaana baabwe. Nemwe ne mukkiriza omuntu all the way from Rwanda atali omu atali babiri. Najjanga omulimu gwe gwakujja mu bapaala amabeere gali weeru empale teriimu ayambadde obutimba azze ku stage atandise okuzina yeemansula alaga kino alaga kiri ne mukikiza nkidisplayingwa ku TV ku social media ng'abaana b'obuwala balaba babakoppa ki naye okay ono bwati bwafuna ssente nange ngenda kikola. Kitegeeza nti omuntu yandibadde ne interest erondoola omuwala oyo mukwana omussa mu maka ge tagenda kuba nayo. Kitegeeza nti market value y'abaana abawala mu Uganda egenda declining ng'efa. Bagenda kufuuka kintu kiri awo. Rwanda bino ebikolwa mu Uganda Rwanda tebikolebwayo. Nkiddamu Abanyarwanda ba Gloria Bugi bakola mu Uganda Rwanda tebasobola bikolayo. Bakyakuma integrity yaabwe ne culture. Lwaki babikola mu Uganda nga bikola mu Central? Lwaki bagenda babikola embala? Lwaki babikola mu bitundu ebirala babikola mu Buganda wano? Buno bakanjira busindikira abazadde abasajja n'abakazi. Mulina abaana abawala bali mu masomero basinga obungi. Abaana abalenzi batono nnyo. Era bwe tukola survey mu Uganda currently
kino Uganda Bureau of Statistics tesobola kibalagane kankibagambe kino okusinzira ku mbalirira y'abantu n'ebintu byabwe wakati w'abasajja n'abakazi abakazi mu Uganda bangi okusinga abasajja bakiyita ratio era singa etteeka libaliise nti omusajja mu Uganda ateekeddwa okuba nga wasiza abakazi aba basatu okuba nti ennamba y'abakazi ekendeera ne Uganda National Bureau of Statistics tesobola kibagamba ne bwe kiti bwe kiri wansonga abasajja bafiira mu ntalo bafiira ku mulimu bagenda bakoowa ebyokuwasa bagenda babivaako okitegeera bulungi nnyo ekyo kiba kirekire eyo disadvantage y'abakazi kati bwe kineegattamu kino ekintu ekyokuba nti abakazi ku display kwe bali ng'osobola okubalaba ku TV ku social media nga beeyambula balaga obwerere bwammwe kitegeeza nti abaana bammwe bonna abasoma abali mu masomero bagenda kufuuka ekintu ekitalina mugaso nga tekyali asobola kiteekamu ssente ze wadde okiwasa wandiyagadde omwana wadibire ku lujja wandiyagadde omwana bamuzaaliremu ku lujja nga tagenze kufumbira oba mututte nkuwadde ekyokunega nti iPhone basamusanga bwebegenda fulumya essimu abantu babajeesuma kuba tebagirabako singa bali beteeka ku display bati singa teryagenda kukyeyayaanira ffenna njala tukkirize nti abasajja ekituwasiza abakazi tuba tubalina kye batubanoonyaamu na buvunaanyizibwa bwabwe ng'abakazi kati mba nga nsobola okumulaba direct bwe nti kikyemba njagala already economy enfu abantu tebalina ssente obuseegu bususse kitegeeza nti value gye badde balaba mu baana abawala egenda kuvaawo kino ekintu mukiraba ng'ekyokusanga gwe munnaddiini olina omwana seeko olina omwana future y'omwana omuwala eyeyimiridde luddawa nkugambye genda okebere oba genda mu National Bureau of genda mu Uganda National Bureau of Statistics bakuwa okubala abantu okwabaddewo kye bataasobodde ku addressing okubagamba public nti buli musajja mu Uganda kati ateekeddwa okuba nga wasa abakazi basatu okukendeza enamba y'abakazi obungi kati wange tebasobodde gikusomesa nga weeri ng'ate abandi badde bawasibwa balina abasiigire ekifaananyi nti gino emirimu gisoboka egy'okwetunda n'okweyambulira abantu mu public kitegeeza you are killing the image of all girls in Uganda that they are the same bino tumwagala biwulira politics asali mujja biwulira namwe abaana abali ku social media mutandika okuvumira ebikola ebyo gwe kyali gwe gwe bayita muhanje ategeka esimanyi comedy store you are promoting homosexual you are promoting prostitution in Uganda or prostitution mu Uganda tukimanyi bulungi tuba tukifollowinga kubanga naawe toyawukanako nabo olwo twagala bagamba ekigambo kimu mulina abaana abo balina okuwasa balina okufumbirwa balina smartphones bala ebintu ebyo g'osubidde omwana agenda kuwasa ngala ebintu ebyo agenda kujja appetite emuwasisa omukazi abere waka image anaafuna mu buli ojega abakazi bonna bebamu time egenda tuuka nga bagati basajja bonna mu Uganda basiyazi ogenda kijja okaniyo kubanga chicken abikola n'abavubuka babikola bajja tukubaga nti abasajja bonna mu Uganda basiyazi ogenda kijja wekintu ogenda kirwanyisa otyo kijja nti abasajja bonna basiyazi olwaggulo lya bbuli bajja nti abakazi bonna bamalaya ba strippers ogenda kijja wotya nga n'omwana bakimutaddeko ogenda kijja wotya oli najja ku TV nga biology yenna ali bweru ebisambi biri bweru nga yali yange azze okwetunda nga n'ensi z'abazungu kebere CNN kebere BBC kebere wa dressing code erina okubeera nga tasikiriza muntu n'omu oba kwesittaza mwana alaba TV
bakadugala balina obuwangwa nennono omwana ajja atya ku TV ng'akubye empale biology yenna ali bweru eno science yenna ali bweru yenna enjogera ng'alinga azza okwetunda kubanga kyemwagala okulaba ekyo. Twalina abakyala ano ku TV Balafaire Nakabobi Shifaririan Kibirango, tulina abakyala wano Joanita Kawalya Maria Mundagire n'abalala baweebwa ebitiibwa naye kati laba generation ezze tugenda tuuka ekiseera babrandinga abavubuka bonna mu Uganda nti muli basiyazi. Tugenda tuuka ekiseera balangirira abawala bonna mu Uganda nti abawala bonna bamalaaya olw'ekikolwa oba olw'ekikolwa ky'abantu abatono ennyo abapromotinga ekintu kyemutasobola kugoberera nti ekintu kyo bakiteekawo nga kiswaza buswaza. Bino bintu birina okukoma. Tulina eggwanga ery'okuprotectinga, tulina culture. Ekisinga okuno ebintu bino bikolwa mu Buganda. Naye nga olaba Ssalonga Mulenge jjafu tubadde Emmengo yayaniriza abasiyazi Emmengo, yayaniriza abawamuzi Emmengo, yayaniriza abamalaaya Emmengo. Buli kivulu ekiri mu Uganda kati bamufuula music promoter. Katikkiro wa Buganda ki akwata mu ngalo z'omusiyazi nga n'obutambi abulina? Katikkiro wa Buganda kyaniriza abamalaaya ng'okimanyi nti abantu bamalaaya bonna. Katikkiro wa Buganda noyaniriza ba strippers mu Bulange Emmengo. Gwe mu bawaddira mu bigere omuli Dani muli w'ekitiibwa Dani Muliika, omuli w'ekitiibwa Josh Mayanja Ankanje omugenzi, omuli w'ekitiibwa Mulwanya muli Semwogere ne Jedwa Lusimbe. Lunaku ki wamula nga asinkanye omuntu yenna alikekko? Lunaku ki? Lunaku kiri wasanga Katikkiro wa Buganda nga asinkanye omuntu yenna alikekko nga public damage mumbulireyo. Ne kati go promoting go receiving abasiyazi Emmengo, go receiving amalaaya Emmengo, go receiving abawemuzi, go receiving abeyambula, go promoting ebivulu. Buli ajje kati ofisi wa Katikkiro gimazeemu ensa kuba kati gwe naawe era bintu byembaddemu eyo nga mukola gwakuba balina ekifaananyi kyebakulabiramu ekyo naye olina ekifaananyi ekirala. Teri Katikkiro wa Buganda abadde akola bintu ebyokuggyako gwe era ofisi wagimalamu dde ekitiibwa buli omu agiraba nti tekyalina makulu. Lwaki tosobola kuŋŋamba nti bakatikkiro abaayita kuliko n'omwira lyatuuse mu sseeryo eritandika okuluta buli vulugu yenna n'obukyafu mu Bwakabaka bwa Buganda bibeera Emmengo awo. Anitah Amongi n'akola statement Baganda should make sure God doesn't get numbers. Nojja n'omwaniriza Emmengo evidently ng'okimanyi nti tayagala Baganda lwakuba nti mugatta ekitu mwenna muli ba state agents mukola omulimu gwe gumu. Mwegendereze nnyo ebintu ng'ebigenda mu Uganda si birungi era si birambulukufu. Kagendera okusanya obuwangwa n'ennono bwa Buganda, obwa Busoga, obwa Bunyoro, obwa Tooro n'obwankole olw'abantu bano. So byebyo Katikkiro atava mu kivulu afuta kivulu azifu nti kati gwe music promoter. Bino birina okukoma. Abansabye footage wa amakagalo kyamuzi
abadde avuma president nambalaze ekyo naye kamba funire w'emisana gano ge maka ga Lukyamuzi wasula omwami avuma ennyo Kyagulanyi Lwaki taxi bamuyita Lukyamuzi akola ku CBS FM landlord we mukulu Sirwanja John Bosco amaka ge gasangibwa ng'owesse okuva ku Lubi's Fuel Station opposite Makerere College School along Hoima Road just after Ham Towers slope down to his rental house ali kulumu 3RD from the Kagate oyo mwami avuma Kyagulanyi mbawe endagirira nti yabadde amatisobola kufuna endagiriro omwami Mayiga gwakozesa ne Abe Mukiibi ne Kawuya mwe okuvuma Kyagulanyi ku machano lw'eggulu bamuyita Mukiibi akola ku CBS FM landlord we omuyita Sirwanja John Bosco endagiriro ya kazigo ko kali nabagambye akazigo ka mitwalo 15 akazigo ke endagiriro ya yeno you branch off from Ruby's petrol station opposite Makerere College School alongside Hoima Road just after Ham Towers slope down up to rentals wezili count his room the third one from the Kagate kati nabadde yakiro kati kambala gake emisana mutegere bulungi nnyo ategere tumanyi bulungi nnyo oyo mwami avuma Kyagulanyi center muyo emisana gego Yogo muzigo we number 3 oguliko gate oguliko conference lugavogo yogo muzigo we number 3 mugule bulungi nnyo yo Lukyamuzi omuzigo gwa mitwalo 10 avuma Kyagulanyi nkabadire mu nabalaze kaakiro kati kambala gake emisana obalo muzigo number 3 kuva ku gate woyingirira wabeera omulyango gumu ebiri muva ku gate omulyango gumu ebiri naye guli ogwokusatu ogwo gwapangise mitwalo 15 ogwo oyo avuma Kyagulanyi oyo ke kazigo ke wapangisa oyo uzamutegedde bulungi oyo wapangisa alright ndoza kambalageko ekibadde Masindi video check tujigale mujja gitambuza kino kibadde Masindi olwaleero
kati ekyo kibadde masindi olwaleero kati kambo statement eno tufundikira katambi kano mwenna bannayuganda twabategeezezza nti ebifaananyi bya National Advance Movement byonna bibateekawo bya artificial intelligence era nabo bakitidde ntwakitegeere tutya wabula kambagambe nti Museveni bande bakkiriza nti omusajja w'amaanyi era abasinga NRM they have accepted that Bobi Wine is very strong than what they thought before. They accepted that Bobi Wine is very strong and powerful and he has support across the country. They've tried to block him, but they are defeated in their mind. So the only option they have is to lead the elections. So we should focus more on how are we going to protect our votes. Nchidam, we still have time to obudde obusobola okunoonya engeri yonna gye tugenda okukuuma mu victory yaffe. Balina challenge egi ngibagambye. Balina results ezaabwe enfumbirire. Ne waliwo result eziri nakyo bannayuganda bagenda okulonda kijja kubeera kizibu nnyo nga results muzirinanga obujulizi ate bo bateekawo results ezaabwe ng'already tezijja kukwata nga tebajja bibalansinga kati kye tulina kyovulamaga nti we focus more on how we tugenda okuprotectinga obwoki obuwanguzi bwaffe. Bino ebya campaign ne bamukomya olwano nga takubye campaign azzeemu kimala nkiddamu Kyagulanyi bamugamba taddamu kuba campaign olwalo kimala ekirana mu ttaano akirina naye tugenda kukuuma tutya obuyinza bwaffe ekya kuddita nakibagambye ne mbagamba abanyarwanda kye batulowooleza ne mbagamba kye tulina okukola ne pulaani si nengisaba pulezidenti agirowoozeeko ne si pulezidenti yekka mwenna ba peace loving Ugandans you should think about pulaani si Lwaki bano abasiru bagamba balina emmundu era they can claim power by the use of guns ne kudita. Nkiddamu okugamba there are so many kuditas which have failed worldwide including Africa. Why? Because when a kudita happens in a country where the indigenous they don't support that group of people, that means the kudita can't be successful, can't kudrim. Tulina kunoonya tutya bwe tugenda kukuuma victory yaffe kaakalo tukalina ne bwako mu campaigning olwaleero tulina ebitundu 80 ku buli 100 wabula tugenda kukuuma tutya obululu buno era tugenda tutya okujja victory yaffe tugenda kulwanyisa tutya kudita zino nkugambye kudita mu Africa ne mu nsi zonna zifeeyirinze Lwaki kudita okuhappeninga kudita batakitegera kwe kuwamba obuyinza akabinja k'amagye oba aka poliisi ne bawamba obuyinza nga bakozesa emmundu naye kudita ezibadde successful zibadde zirina omukisa n'okwagala kw'abantu bannansi kati ffe mu Uganda buli ali mu gavumenti ya Museveni n'abawaleta kudita tasobola kuwangula ko ffe twagala change nga ya civilian kati bo kye batannategeera kati kudita zikulibwa bu groups tebera entire force nti oba UPDF ba SFC no kabera ka group k'abantu akaba kavuddeyo ko katwala obuyinza era zonna kudita ezifeirinze baba tebayina kwagala kw'abantu naffe tebayina kwagala ko bagenda kufunawo lwabwogo okootakoota mugaalo mundu linga akunabira muzibe go and eat your mother something kale kyezikayihula omunyarwanda 1999 go and eat your mother something as long as Christopher Damulira nawe genda go and eat your mother something tumunago mugenda kuwamba twetaaga civilian president gwe twetaaga temulina laaka yonna chansi yonna egenda kukozesebwa kuwamba bantu Lwaki musobola okukozesa function ya SFC entono wabula bannayuganda balina function eya regular army eya UPDF gye mwadisarminga so temusobola kukola kudita ne successful in Uganda nga temulina will of the people ekizibu nnyo it can't happen
era bakirowoozako mbere nga mukimanyi kati na kino kikyo Museveni tosobola kugamba nti ku mulundi guno ogenda kubba akalo nga bonna bannayuganda babalagidde basituse bagenze ku district we bagenda okuŋŋaanira okubanja obululu teri returning officer ku district we bagenda kuyo bantu bawera mitwalo ebiri arangire ebyamanya nga aveewaawo. Mr. President, message yoddamu okusindikira abantu bagambe bwe mmala okulonda mu celebrating nga mugenda ku district beyiwewo buli district obereko emitwalo ng'egyeki kwe polisi gwe kuba omuntu esasi returning officer alangiremu omuntu atali mutuufu awulire endigito returning officer akuba omuntu returning officer tuli walangira ebintu ebivudde mu ebintu ebikisiru bannayuganda tulina okunoonya strategy zonna eziremesa ababbi b'obululu nabagambye tale ssente mwegenda kubeera Kyambogo tale ssente mwegenda kubeera Kibuli ku police ku CID headquarters tuzimanyi bulungi nnyo n'endala zigenda kubeera mu safe houses ez'enjawulo but tulina okunoonya more strategies plan C nagibagaye mugirowoozeeko babanyarwanda balowooza nti balina ki balina emmundu abalala balina pisto balina emmundu maka gaabwe mwe tebagenda kukiza atali munyarwanda kutwala buyinza mbukubanga Rwanda tesobola kubeera without Uganda. Rwanda tesobola kubeera without Uganda. The moment Uganda get out of the hands of Banyarwanda, Rwanda is finished. So they have to do each and every possible in their hands to safeguard their power. Yeye mentality balimu. Kati ngenda kugamba we should think about plan C. Either tukolagane ne C ezituliranye function zazo zisobola otufuna plan C. Nga basobola otuyambako. Tuyina good opportunity ne Congo weri. Tuyina South Sudan Riak Machajari, Kenya tuyinayo. Tanzania wadono mukyala agezako kwefula nampulira zibi tulinayo. Azuwero Burundi tulina. So tuyina opportunity esobola kufuna plan C. Esobola okubanga esobola okwengeginga abantu bano. Otherwise boba ine mundu, boba lozambu baine mundu buli kimu kigenda kusigana nga bwe kiri. This time around tutugenda kukiza busiri bwamwe. Nino wala bali ku TikTok bataddeko Proud Rwanda ali mu Uganda Proud Rwanda. Fena tugamba East Home tutugamba East Home East or West Home is best. Ntuga twagala kudda Uganda. Nebo osanga omunyaraga East or West Home is best nga tova Rwanda. East or West Home is best nga tova Rwanda. Simanyi wacha akasiika abe kabawunyirira. If you took East or West Home is best, we want to go back home. Na yo Rwanda. Wawa bampamira bamufuira tebaagala kudda waabwe batwesibyeko. Okitegera niyo basa ku social media enaleko bedera Uganda ya Rwanda nomboze gotegera unakuki. Kati bannange focus yona tugiteke tukumye tutyako tukyalina time ya myezi ebiri. Buli muna Uganda alina omutwe nga togweyazise. Tutandika okuyiya all formalities or all types of movements or ways of protecting our victory. Ekyo twagala tukikole ng'obudde bukyali. Otherwise tuina 85% ne tugenda jiwamba tugenda jiteka tutya mu nkola. Tugenda jiteka tutya mu nkola kitwagala bagamba. Mbitegedde bulungi nnyo. Bwe nsukka video mbanje onona. Mulowooze ku plan C. Aina muganda ngali mmajekera ku macho omugamba anyooke. Aina muganda mu police mugamba anyooke. Abakazi abali wakanga basajja bamanyi basajja mubamme ebiwojjolo batandika okunyooka. Ebintu bino byakolebwa dda mu Cold War. Mugende musome ku ntalo za Cold War. Abakyala baziranga basajja bano nga bagenda mu ntalo okulwanira eggwanga lyabwe. Nga mugoba togenda kukola kino ekyajjula yina teri. Nga abaana badumira okujemera bazadde baabwe nga kaana kayinza okuseneka kutunula kalinga eddubu
kyokagamba tekakikkiriza kumbe bakasetinzeemu dda password musajja atunga ogenda okulwanirira ensi bino ebintu mu Uganda bisoboka nga tetukozeseza force abakazi musobola okuzannya loole nnene bamusirikala omugenti busebo manti twagala kukyusa bulamu buli kyemukola mu kimere twagala kujjako gavumenti mutuyambeko amala omwezi nga tasoma kitabo ekyo ajja kutegera nti ensi yeetaaga okukyusa mufuukire zika ewaka naawe omusajja ng'olina mukazi wo ali mu majje ali mu poliisi mufuukire zika ewaka mpaka nga batandise okukola ekikola kye mufuukire zika ewaka kowudiwo mutemuloza nti bakera nkumakya nga banywa ice cream simanya nnyo oba soda no kowudiwo mbeera mu bikolwa bingi nnyo setting obona mufuukire zike wakati kushara kumanya buteke mukodi okalaga tata tubakoje namwe tucha njagala waliwo bwana obwamali obuli ku social media oko bwana obuli byanga bwako wako wadda okitegera nawo mukazi fukira omusajja we zika ali mu government nawo omusajja fukira mukazi wali mu government zike omugambe enough is enough tukoye ekibayita code war mwembade moza code obanyura mu soda nyogoga oba maziga no code war aberawo bikolwa nga byo bya kuchankalanya muntu muteeka mu code anyige okitegedde bulungi nnyo so tuyina battlefield zanjawulo nnyo ze tulina okukola tulina emyezi ebiri gikyaliwo mutandika okuyiiya tukoze tutya ebintu bino gwomanyi nti anaakulemesa ku kyalo mumwebakirire gwomanyi nti anaabalemesa mu kalulu mumwebakirire ku kyalo ekyo tuyita code war surgical operation ate kyenjagala obbaga banasajja ensobi gye baakola baddire muli baziteeka mbale bateeka abajama tebakyatya majje tebakyatya mundu that is an advantage ekyo mbatte mukimanyi nti abaana batandise okusiba obunyama baga muli bantu bannaffe tujja kwerya tujja kwekuba era njagala okubaza bacomrade mwenna batakyatya mubalinyo mubalire ddala ekyo mujja kitegeera kodi wosuwa kunywa soda simanyi maziganyo no kodi wo bikolwa nga bijja omuntu mumberaga mukazi abadde kyate bwe siikola kino kati nga abasajja bajja mbisengera mbambi munange mukyala wange bambi lwalero gira mugambe ssebo teri kombi mpaka nga mutandise okulwanira eggwanga lyammwe naawe omusajja bwoti omukazi oba omukola oba tolekaza akameeza wakati tozirekawo bwaba zirese ozikozesa nga bweyagala omukyankalanye omugambe ekikulu twagala kujjako gavumenti mwe muli mu gavumenti mututawanya ano tuli mu mbeera mbi bajja kutegeera ebikolwa bingi ng'ebyokukyankalanya abantu abali mu gavumenti bingi nnyo kera ku makyanga yeeyita kawa district alina ente zonna zifuule kawoddanga zonna zifuule kawoddanga kuli zikwezinyura zonna zife ojja kusenguka nga obudde bukyalo kibayita code war nemukera nemusawo olusukulo lwonna nemuluteeka wansi tasobola kubeerawo ekyo bayita code omusajja operation oli ayina aze ku kyalo aleseko ente ziri zonna muzisawo zivewo tasobola kuddamu okubeera ku kyalo ekyo ebitooke mubisawo byonna byonna ente muzitasobola kubeerawo kabere boyfriend nga wamuleka Uganda lyesiriwaza simibi mugambe baba teri sente za kameza ku luno teri ategeere kabere mama tozimu wana yadde mu line wano manya abana banja bagana bazade obawa sente bazade ne badda mu line namugaba kubanja lenti gina Museveni akuwere nti natamusasula muzeda munanga ate tunakola ki Museveni nedda kanabana afu batwefuulidde nedda Museveni genda kasita munatandika okukola ebintu bino ng'omuntu omulagako tetukyayagala kumanya gavumenti yamwe tugikoye mugende kabere mupangisa ng'asinika ebinyo mugambe nze ennyimba eza tezipangibwa kuba NRM fuluma mbwa za ku kyalo
bagende banonye nyumba za NRM owa NRM azokola omunyo kuduka mugambe gende Museveni akuwa omunyo gwa bwerere nze body yange tetulibwako wa NRM genda kibayita cold war mutandiko babola ne batandika okulya nga bafiringa small mu society babera ne option nyingi either to join you oba kugenda silent babivaamu goma kibayita okubola omuntu notula mu restaurant bonna ne bavaawo oba ne bakuba olubu mulungu abantu ngo batabakuba olubi ne mugenda mutandika okusala omugambe wa radio nga mulimirira aveewo oyo n'avaawo tasobola kumugoba ku byalo bina asigala waawo mwe nabagamba batame byabufuzi nga muloza kwogera ebyobufuzi bizibu nnyo nadde bibusubiwe okukyusa eggwanga mubeeramu bintu bingi nnyo mbeeramu bintu bingi nnyo nzira boda yange terinywako wa NRM ennyumba zange tezisulako wa NRM sidirwa mu restaurant mu wa NRM restaurant za NRM buli agitulamu gwomanyi ekyo tuyita boycott era kibeera under the cold war bawo yemamaza musime wa NRM teri kusoma kitabo kiro teri kusoma kitabo kiro agenda asome ekya Janet oba asome ekya Natasha oba agenda asome ekya Anitah Amongi teri kusoma kitabo teri abakazi mwina amaanyi agakyuse eggwanga and I'm very happy nti abakazi bw'otunula kati ku laali za president gyagenda almost abakazi bakola ebitundu 45 ku buli 100 ekitabaddeewo kino njagala mukyegendereze nnyo mukitunuulire president waffe Robert Kyagulanyi Center mu national platform baleese abakazi mu byobufuzi bangi nnyo bakuba n'abeesimbyewo nno abawagizi bangi nnyo ekyo mbale temunnakyetegereza kyembagambye nti kati ebyobufuzi bikyuse nti Kyagulanyi attractinze namba z'abantu bategedde ebyobufuzi ate kasita omukazi ayingira mu lutalo baluwedde omukazi talemwa gwate ennyumba yo gwagizimba gwogula emmere gwosasula school fees ne mutuuka ekiseera nga omukazi yeekyanze ne nodda mu kino bannanga ate munnange ate mune twakoze tutya ate kali lwaki lwalulu ennyumba maka gaguwa gazimbisa obukadde 10 n'omugulira nemoto nene yeekyangamu mu kisenge n'ofukamira akadano maninga afukamidde munnanga ate kati munnange lwaki eyo power oba amaanyi ago gokoza n'obuyinza ng'omuganya okusoma ekitabo ekyo okufukamira ku mukukozesa ennyo ku basajja bano bajja kudda mu layini bw'abaganye muloge bw'abaganye muloge ng'omuloga ku lwasitwaga nadda engulu nga tumaze okukyusa Uganda tugenda kukozesa buli kimu osanga omusajja alina kalina ekira asiiba afukamidde bambi munnanga ate mukyala wange tukoze tutya abakazi mulina amaanyi lwakuba temumanyi omusajja n'azimba kalina ye ekino atandika okufukamira nga afukamira kusoma kitabo mumanyi amaanyi ge mulina mmwe kati kena tandise okulaba nga almost 45% abagobera president bakyala yonna gyabadde mu campaign trail Museveni weekaabire abakazi bazibu nnyo ekimusanyusa kimukaabye n'ekimukaabye ekimusanyusa ojja kutya ekikuddiramu kasita nalabye campaign trail za president nga abakazi bakola ebitundu 5 Museveni weekaabire lwaki omukazi ekimusanyusa kimukaabya ate ekimukaabye kimusanyusa kati weekaabire kubanga bo tebalina choice bali awo buli ekijja kibagenda nakyo kati ojja kuwulira oba yita bantu abo nkikuddiramu statement Museveni nze nakoze research nga campaign za Kyagulanyi kati abantu abeerako abasinga obungi bakazi babeera ebitundu 5 ku buli 100 ziri 65 basajja naye omukazi omanyi bulungi nti omukazi ekimusanyusa kimukaabya ate ekimukaabya kimusanyusa kati bodiringa nabo ojja bategeera bebanja baliwo obusinga obungi
omukazi oli mu tenti ya polisi myaka 10 osavinga mukazi musajja ne acha wagira Museveni muleke mu tenti wechange kulwegwanga ngati teri kusoma kitabo leero ne kalamu teri kuwandika teri mpaka nga tumaze okukyusa eggwanga period obwana buteeke mu kodi butandika okuzimba nga baluni zirimu omukka kuwagwanga kana kate obwana buteeke mu kodi butandika okujemerera omusajja oyo ategeere buteeke mu kodi kati najja galumbu kodi kizayogera kati kankubuulire abakazi balababo omukazi ayinza okukyayisa abaana bonna nga tolina kibi kyali okoze baana naye okuba nti mwakyanze muno omukazi y'omukazi n'atandika obugambo n'abutandika obugambo omugambo kati akaane katandika okutuggoba ne kafuna kodi zikayingidde mu mutwe nga tekakyasobola okukulisa kati ezo kodi zimuteekamu bwana nga mukyanga n'abasajja zimuteekemu ku lw'eggwanga obwana butandika okutuggubala nga omusajja takyalina ddembe waka takyawera abasajja bintu byenjogera kumbi mukazi asobola okukyusa akaana akateekamu kodi akaane nekakyankalana ngalinga akutte remote nga kanyiga ku remote bwati bwoba yalo tegera byenkugamba mugende ku mu lusirika obwana bukolanga post office akaana ke bawe baluwa gamba tata wote wali sukali katwale balo kamuga tata wali mama gate wali sukali ngaye mukazi tasobola kwogera naawe mama agambye tewali munnyo ne kaleta kapaloga mama gate wali munnyo kati obwana buno bumesenja kati obwana mbuteeke mu kodi mbucyankalanye ne mwenyini mwecyankalanye video ewedde mukawa bakuma tusinkana ekyako open doof nabage mugenda kuba masimu ogere byammwe video ewedde tujja kusinkana ekyako lokutanga mukuba amasimu eno video ngenda jita Laba Florence nampi jambo guli 3 ebye mwagala byo bagamba okulwanira eggwanga temwagala ebye mwagala ebyo byomwagala bagamba okunaba temukiriza bagamba okugenda okumubute mukiriza ne mwagala ebintu ebyo video wede mukama bankumire mbagala nnyo mwenna temujjango okwo bangambo it's a very expensive tewali kyakola ze muna mbagambye tugenda mu code wakati mwera ba video wedde